Extra digest mugoba nsonga nkwaniriza nate atugoberera naddala abalabye ekitundu ekyokulunda embaata kintu kipya nnyo, kintu ekisobola okukuwa bw'obanga ogaziyiza endowoozayo okusinziira nze kye nalabye ku faamu, kintu ky'osobola okukola ne bw'oba toli ku faamu butereevu nga gwo managinga ye bizinesi gy'osobola okukola bwe bulunzi bw'osobola okuyingiramu. Kubanga buli kintu ekiriibwa tekibulwako oyo akirya. Buli kintu nga kirundibwa oba nga kirimibwa nga kyakulya olunaku terusobola kukya akatale ne kabula. Ani yali amanyi nti akatungulu kamu kasobola okugula nusu 5? Kale akyanyooma ebintu by'okulunda n'okulima walibadde nga olowooza okusinga kaawo. Extra digest bugoba nsonga, nze Carlton Scovia Nakamya, tuli ne MARIAM FAME. Abalabi ba Extra digest mugoba nsonga tukomyewo era okubayisaako mu nsonga ebintu by'ensimbi, finances and business. Nga before nabagamba that I'm a business developer, so netukwatagana ne Extra digest bana mukuliko eyo mu farm. MARIAM nalabye embaata nenewuunya ekiyitibwa embaata kyetubadde tulowooza nti nno nze nali embaata nziraba naye nga sirowooza nti lusobola okukya nendaba embaata emitwalo 2 ku faamu y'omuntu. Nze nga ndowooza kyekinyonyi anybody kyasobola okubeera nakyewaka, bino byetukuze ng'olaba embaata nesuula wali eggi ne mulijjayo ne mulirya ne mulikayanira like that. Naye gwe nga business developer abakola faamu eno tebaliiwo. Kituufu. Naye waliwo ebintu bye baateeka mu nkola, emitendera gye baayitamu. Bizinesi eyatandika n'embaata 50 mu COVID-19 2020. How possible is it nti mu myaka 3 ayina embaata emitwalo 2? Thank you for that question. Kubanga kati olaba business eno nga bw'ogikanyiza proof of concept abantu baffe ku Extra digest ne bagiraba bintu bingi ebizimba business okutuuka wano weeri naye ng'ate kitandika na muntu omu, kitandika na ndowooza ye mindset ye n'okubanga the innovation, omuntu okubeera ng'ali innovative nti w'otunuulira embaata zino maybe emyaka 10 emabega omuntu teyali kirowoozezaako naye kiva wajjayo omuntu ng'ali innovative nga talina entrepreneur mindset ne due diligence mu research gw'aba akoze okugamba nti katandikawo business eno ekulaakulana etuuke ku ssa lino weeri nti n'abalabi baffe abali eyo kigenda kuba inspiringa oba abantu abali bayagadde okutandikawo business nga zino balinako omuntu gwe basobola okulabirako. Kati bintu bingi w'otunula obwadde abantu baffe abali eyo okwetegereza byonna bye balabye ne balaba professionalism, abakozi abakwasaganya business eno bagitambuza batya ne balaba credit. Yes. The expert mu by'obulunzi embaata eno engeri gyagisomesezza. Siwulidde wakayana na mukozi nti wadde olina okukola kino tonnakikola kino kiri bwe kiti kino wakikoze bulala. Respect and connection ne trust gy'owa abakozi okuba nga basobola okudelegatinga tinga woolabye mukama wa business eno tabaddeewo naye tusobodde okuba nga nti delegation ebadde profound nti naawe omuntu n'abazze okulaba bano abagala okukola agriculture tours basobola okuba nga bava wano nga buli kimu answers zonna bazifunye ku faamu eno. Kyesimanya ba Capital Chicken baakirabayoko abalambula. Bannange abantu bakyanyiga biwundu bya Capital Chicken. However, it is an eye opener nti nga tonnaba ku investinga mu business yonna nga bwe wagamba. Waliwo ebintu by'oba olina okugoberera. So njawulo ki eri wakati wa Capital Chicken whichever farm gye baali babesingiddeko nekyolaba wano? Kusinziira ku kyendaba wano ne kusinziira ku kyemmanyi history ne relationship gye twakanyako ne omukulu wa wano, it was ekintu kye baazimba kuva ku kumbaata 5 bakiwa obudde. Kyoba lwena kugamba kyolowooza eyo strategy aba Capital Chicken gye baleeta Yuga Chick teyagirowoozaako.
kiba kitegeeza omuntu buli muntu alina eddembe okukola bizinesi yonna gy'aba ayagadde naye omuntu wagamba nti ka specializinge mu kino asobole okukulaakulana bizinesi eno agijje ku ddaala kweri nga tatunuulidde na byanfuna bye yekka naye okukulaakulanya Uganda kubanga abantu bangi kati abali mu benefitingamu eno bizinesi ba employees mwebali abantu ababa baagala okuyingira mu byobulunzi gye bali tutunuulidde nti even now an export product gy'osobola okufulumya ebweru ne tutunuulira nti naawe kennyini ayagala okuyingira bizinesi eno basobola okuteekateeka okugitandika procurement ne bamukuyisaamu ba specialists ba management kitotuula eyo n'otandika okweraliikirira nti naatandika ntya kubanga I know on people's minds businesses ekintu tebakirowoozako but this is an academy nti omuntu asobola okugamba nti I'm running this business yes but njagala n'abalala bakifunemu njagala abantu akyetandikirewo si kuteeka buteesi ssente zo investing nti ebalala bakuta obeere ng'omanyi the ins and outs of your business kubanga buno bulunzi era feeds z'embaata ziba zeetagisa zitya shelter yeetagisa batya nga olabye virtual tour yonna webiri kutambula so omuntu abeereeyo nga asobola okumanya nti okay right ekinyinza okugamba nti eri bizinesi eno wadde banfeera mu capital chicken but I can give this a try okusinziira ku proof of concept gy'alabye professionalism gy'alabye n'ebigenda mu maaso security wise ponzi zonna bazibalaze ekigenda mu maaso kwegamba omuntu ali eyo ng'asobola okumanya nti okay this is not only visibility but kikakasibwa nti nsobola nange okukikola yes omuntu abantu bajja kwekwasa tebalina budde ngokosa examples z'olabye wano omuntu atalina budde asobola okulunda embaata omuntu atalina budde asobola okulunda embaata batya ng'ayingidde mu Great Habib Academy neyeebuuza ku bakugu abaliwo bo ne bagenda ne bakebera ekifo kyagenda okulundiramu ne bamuwa amagezi engeri gy'asobola okukitambuza because now I'm a business developer naye nze sirunda mbaata so even that business sense nti yes investment weri now how do I make money of it by the way with Great Habib Farm I met them 1 year back so ne tutandika improvising now how do we make the business sense how do we increase sales how do we increase marketing netoro kuba nero nakugamba nti tuli mu disruptive culture twagala abalabi baffe bano bamanye nti embaata oba oli abantu abasinga tebaziryangako ate n'ekirala nti embaata abantu abamu balina stereotypes ku zo so mu buli business yonna gy'oba otandikawo okukola woba nga olina step kwetuuse ng'olaba maybe teseguka teva weyagala etuuke bring in business developers basobole okuyambako now to bring the show face of the business side esobole okulaakulana kyekyo kyakola ne Great Habib Farm by then naye ate n'ekirala the curiosity is omuntu yenna ayinza okuba nga alaba yali badde yeebuuza of all lwaki mbaata lwaki si nkoko tulina additional value eziva mu eno product nyingi nnyo nti product eno market wabaako consumption nga wetulabye abanaalaba vaco eyo oba abagirabye vaco tour omukyala nnyonnyonnyodde okuva ku gi nti tulinamu sausages abasajja abavubuka abali eyo abeetandikizawo bu business bwabwe okubeera a bit different nti osobola n'okukola dark rolex n'ekirala ekinsanyusizza ku faamu ezimu ezatandika bizinesi eno gy'olaba batuka akaseera nga nabo baagala okukola ki ng'embaata zaabwe zikuze betaaga okuddamu okukola ki okufunamu bizinesi ono n'azibagulako kale ate mu kuzibagulako ne balinyisako akabeeyi meaning balaba value and return on investment ne bagisiima ne bagamba okay katugende mu maaso n'okukola bizinesi eno ate ne luli nagambako nti omuntu atandika bizinesi ng'agijje ku 0 ku 1 tabanga omuntu agijje ku 1 ku 1 kubanga experiences losses failures ezivuddemu olwo olugendo aba azinyikiddemu ng'azitegedde n'amanya nti okay okusinza ku lugendo lwange nga we mululabye olugendo lwe nga we mululabye kiwa omuntu okumanya nti okay ins and outs za business ezo nti
togenda kudda mu try and error ng'oli wano ina abakogo abagenda okuyamba abagenda okubuusa ng'eŋŋambo weegamba ennaku zino okubuusa okulaga nti now you can do this n'okusinziira ku capacity yo osobola kutandika na kino ekyo kyoyita 0 to 1 yes nti Habibi yatandikira ku 0 to 1 from 50 lwaki not from maybe 5,000 there is a reason as to why nti omuntu atandika kitono kyesitalaba ku capital chicken twagala okulaga abantu ebigenda mu maaso ne twagala n'obbawa solutions ate twagala n'okubalaga red flags ku business kuba nabagamba nti tuli mu disruptive cultures abantu abalina ebigendererwa ebyenjawulo tetugenda balemesa era bo bajja kujja mu market ebidisrupting yes era bajja kubeerawo yes but there is even a reason as to why nti extra digest yekutte this kind of what concept ebalage nti mubeereeyo nga mukola byonna bye mwagala naye ate abaami tukimanyi bulungi mulina financial clock eyo tuba abasajja singa tubaine tubayamba ne tubalaga finances zaabwe basobola oziteeka and also to invest and also to build their own businesses oba oli awo ebintu bye tulaba ebigenda mu maaso bijja kuggwa okugeza kukuba abakazi ate kusaba abakazi ssente okwewebula okuvaamu ekitiibwa ekyo abasajja kye baali balina edda oba oli awo kiba kigenda kukyuka kuba abantu bangi bambuuza ku capital chicken eri gye twakola episode nti what is next kale mutugambye bino na bino what is next omukulu n'alaba what was happening neyesika extra digest n'agamba okay abantu katubabuuse tubalage nti ekintu kisobola okukyuka nti abakola ebikyamu gye bali bangi naye n'abakola ebituufu nabo gye bali ate nabo bangi nga business developer ayambyeko Habib Academy Farm Academy okubaako weesenvula amagezi goba here and there omuntu ayinza kwetaaga ssente nga mmeka okuventuringa mu kulunda embaata well the minimum kisinziira omuntu capacity gyonna yena gy'aba ayina era like nowe yeeraba nga yeewadde maybe like a vision on where they want to start and even obuzibu bwetusenga bwe tufuna abantu balaba ekintu kino nga kisanyusa amatu nayagala akiddukire but is it something for you because not every business is for everyone however eating is for everyone era bannange embaata gyeri mujajji woomera ewooma nnyo but ekyo kibuuzo ky'ombuuzizza kituufu nga tutegedde why do you want to invest why do you want to venture in this kind of business and ate n'ekirala nti waliwo eŋŋombe egamba nti mu kibira emiti emito tegigumiza ekibira so tulina abaana baffe abali mu masomero balaba ducks mu cartoons balaba ducks all over but that experience they can also basobola baleta waneeno schools can do these agriculture tours abaana babasomesa agriculture is very important because by Uganda build Uganda n'ekirala ekyawukana ku product eno oba na business eno it's established here ya munnauganda togenda kugamba nti bino bye twalaba ebintu bye babbira abantu ku masimu nga tebamanyi na kigenda mu maaso osobola okujja naawe ne weerabirako yes this is a very accredited business it is in existence and it is here to stay okusinziira ku tuwa gye mwalabye osobola olaba nti omuntu ono they have invested above and beyond not only mu product n'abantu bakozesa ne relationship n'abakozi ne professionalism and trust ne okubanga okwanguisa abakozi obulamu bwabwe the housing units abantu abasinga ekyo kintu tebakirowoozaako oyagala omukozi yes oyagala omukozi ayingire mu business yo agikole naye omwanguyiriza accommodation ye like ate ng'omukozi yasalawo business thrivinga obeegwa yes n'okubawuliriza like okuwuliriza feedback y'omukozi ono nti okay kino nakino ekigenda maaso nakuwa opinion ye abantu abasinga abakuzeekuzeko mu business ezimu ezizireetedde okuba nti zigenda like zigwa butawuliriza lusi n'abakozi nabuta embracing a change nti right now twogera ku virtual tour we are in a
in a changed economy and in a changed society. Nti bakadama abali ebweru waliwo yaliko wano nga yali yagadde okukinira business eno okumanya the ins and outs ebyo byonna balina okulaba eyo vacho gye balabye tuwa basobola obimanya nti abantu abali ku kyeyo nabo basobola okukimanya n'abali wano e Kampala nga tebali in position to be here. The virtual tour is there for everyone to know what is happening. So I think it's a very good way. No kwagaliza bana Uganda. Obadde okyayogera ku ky'abakozi. Waliwo challenge ndaba startups businesses singa ebeerawo. Oli yasoma bubazi naye ya managing enkoko ya managing embaata. Oli generally speaking oli yasoma kira obukugu bwe buli mu kirala. Yes. Kwekyo kya managinga. Ate ng'ekyo kya managinga teyafunako kutendekebwa. Waliwo okuba nti yes tewasoma kamera naye ofunye okutendekebwa ng'egyo operatinga mu kamera ekyo kyanjawulo. Naye bano nti talina knowledge ku kintu naye nga teyakimanaginga. Njawulo ki eri ku business okugiteeka mu mikono emituufu? Kijiyamba kyenkana wa? Omuntu yenna omuteeka mu business zino ze tukola ng'ekintu akikukuseemu oba ateekeddwa okukikola, ensobi ezibaamu ziba ntono. Nga olaba Linti nagamba repetition is important. Osuubidde wano mu Great Habib Farm repetition year in month out. Ebyo byonna endwadde ezikwata zino embaata basomye obudde ne bagitegeera n'abakugu abagirunninga ababa bagirimu. So nze nsuubira era ndowooza n'abalala bajja kukkaanya nange ti business giteekemu omukugu waamu. It is better to pay that amount of money to someone ky'oyinza olaba is something expensive as opposed to okugenda ku kintu ky'oyinza olaba nti omuntu ali cheap ate amala kukolere ensobi mu business yo ate emala ekukose. Oba omala ogiveemu kubanga oyogeddeko ne startups ziggwawo mangu because lack of the professionalism in that business. Ate kati eno business olw'okuba nti eva ku mbaata n'eribwa omuntu ekintu kyonna ky'oba ogenda oteeka mu libutoro kiba kiyiseera mu muntu mulala. Omuntu ono aba akitadde kuno n'akirunda era kwoyitira naawe to take in that product. Okugeza, we all know there are so many lifestyle diseases. Omukulu Habibu yali atandika business eno yatunuulira nnyo abantu abalina lifestyle diseases, hypertension, diabetes. Nti watuba abasawo abali eyo bamanyi nti biochrome diet is supporting nnyo in your diet. That biochrome diet is your gut. Nti woyingiza emmere mu mubiri okugikuba n'okugitereeza n'okulaba obulamu nti weebuli. That is why abantu basobola okuba nga baba balamu. So amagi agava mu mbaata eyo gakola nutrients zaazo nkulu nnyo ku mubiri gyaffe. Era abaami abali eyo n'abakyala abali eyo bamanye nti zino embaata oba amagi gaazo wogira ku marketing the price is a little bit high. There is a reason to that. So omusawo atera okugamba use food as your first line of medicine. Ejjiri embaata lyo lya mmeka? Tray ya mitwalo 3. Then the fertilized mitwalo 12. Zino zivaamu amagi g'embaata gano agavaamu obubaata obuto 12. Then gano ag'okulya mitwalo 3. A tray? Yes. Ate n'ekirala tray y'enkoko amagi y'enkoko ya mmeka? Ani nze nzirunda sigagula gumu 2. Gumu 7. Ewaffe gumu 7. Tray y'enkoko ya gumu 7? Ewaffe eno y'esatu. Kyokka zibiikira kumpi mu budde bwe bumu. Ate ng'embaata erya kitono okusinga ku nkoko. Kyova olaba bali abali eri bazeetaaga demand nnene because of the nutrients eziva mu gye eryo ne nutrients eziva mu mbaata yo ng'embaata. So buli muntu asobola okubaawo asobola okwesalirawo kikyayinza okulya naye waliwo reason as to why
value and over quality beats quantity. Yes. So twogedde ku bukugu. Yes. Bw'oyogeddeko ne management. Ku nsonga ezimu ezibeesawo business oba business okugwa. Ate n'ekirala nti webanga product ng'eno mu accredited hotels like Serena, it is now supplied there. I think we are really doing good. Oh, yes. We were supplying a Serena. Yes, yeah. Embaata. Yes, Middle East mwetuli. So many. By the way, kyogereko. Abantu balowooza, is it a complicated process okusupplying woteri ne restaurants ennene? Oba ne mama Nachi ng'alunda ku large scale naye asobola. Process eyebeera etya? Like omuntu mugaziyizeeko ayiga oku-exploring ebintu ebyenjawulo. Thank you. Waliwo emisoso gye bayitamu, waliwo emisoso gye bayitamu, naye okubanga olina an establishment nga wolaba eno, of course n'oli hotelier atunulira jika supply gyekoma okubanga nyingiko, prices ebeera akabeeyi kaba kasaamusaamu okusinga ono abalina enkoko ettaano ate nga naye ayagala kusupplyinga ne continuity nti okay baba bakoze menu ya dark, is there assurance into the next month eyo gundi menu enaabaawo, because even continuity is important because abantu bamanyira product eno the continuity nti enkya enaabaawo, so basuppliers ekyo nakyo bakitunulira, even hoteliers ekyo kintu ekyo nakyo bakitunulira. So woteri yenoonya abalunzi b'ebintu bwe biti oba omulunzi asobola okutuukirira woteri kampuni ezo n'azigamba nti nkola kino ne kino? It's both sided. It's on both sides. Kati nga kyetwakola kwa Habib Farm twatuuka akaseera ne tumanya nti okay product yaffe eri on demand, netutandika okutuukirira these hotels ne batestinga, balina emisoso gye baatuyisaamu okugeza Sheraton, Serena, Africana, Imperial, zaatuyisa mu misoso gyazo ne quality product gye baagala, n'ekirala nti ku products za Great Habib zina Q mark. So it has halal bureau, ziri well certified, so ndoza kijjamu mweri docket oyobukugu n'ekya Capital Chicken ne wano, so kati twagala abantu balina ennaku ku Capital Chicken. Okay, twagala abantu baffe, abantu balumwa bambi mu ba business developer temwavaayo kubalabula mangu bambi, oba mwatya kunyiiza ba Capital Chicken. Nga omanya ebintu wano mu ggwanga bisoboka, buli kimu kisoboka, naye amazima gamaana ne gavaayo. Kati the hotels zino twamanya nti product yaffe etuuse ku mutindo, because tulina eri waliyo continental buffet dishes everything, so netutuukira zino company nga tumanyi nti product yaffe etuuse n'omutindo, ate naye ekirala tulina advanced cultures, tulina baforeigner wano bangi, tulina bawarabu Indonesians, so abaire olaba Middle East restaurant era naye twagiwa, meza and salt twagiwa, so ezo hotels ezo eziba zaagadde okumanya product yaffe ekola etya, what businesses can come out of it. Of course basobola otwebuuzako ne tubayamba ne tuba supplying ate nabo ne bafunamu, because we have the best duck so far. Kyekiremeseza bannayuganda okulunda embaata? Abamu stereotypes, abamu tebamanyi nti nabyo gyebiri business zifuna, naye okusingira ddala stereotypes, kuba kati olaba wano ewaffe waliwo abagamba nti embaata oba biki nkyafu ngejebeerabeera. Yes, kati with proper management I think kitereera, kati wano tulabyewo bukyafu tewabadde, naye abantu tugenda tubabangula ne tubategeeza, kuba omuntu yenna okumujja mu old mindset oba paradigm shift kuba kumutegeeza nga olaba omwana omuto nti omusomesa kino na kino, kati wamala ne batestinga ne bagamba wow, kati ate nga bakola ki? Nga bamala nga bagikkiriza. Era kati mu festive seasons banaye mwetanira embaata, okusurprising omwagalwa abaami,
munyiza bakyala bammwe eyo mukola ebintu ebitabasanyusizaako ddala ate nammwe abaami n'ekirala amukubeko mbaata kabuzi. Yes. Ate n'ekirala abaami mwetaaga nnyo okubeera healthy. Nayogedde ku microbiome diet. Eryo eggi ly'embaata olwokulaba nti tray ya mitwalo esatu, there is a reason behind it. Yeah. Proteins ezo, nutrients ezirimu ziyambira ddala so that tofuna busungu bunakwata mukyalo mukube lya buli ggi eryo embaata. Hey, balunde, like our mission is to preserve the family unit. Togenda ku preserving a family unit ng'omusajja yali eyo oyina sente ze zisobola okugula embaata kale naye nga tolina bw'ogenda twaza waka. Naawe ayina abaana ewaka tolina ngeri gy'ogenda basurprisinga n'ambaata nga tolina sente zaayo. So buli kintu kirinako bwe kitandikira balunde bakakase ekintu kino ngeri gye kikolamu basobola okuba nga bagatta ku pockets zaabwe kuba ku kyemmanyi abasajja banyiiga nnyo nga tebalina sente. Nimbye mwami akkiriza banyiiga nnyo nga tebalina sente. If they don't have money baba banyiiga ate bakola ebintu ebitasanyusa tolabye ebigenza mu maaso. So as a business developer, men out there, we are here. We are here to make sure that even your financial muscle is strong, even your financial clock obeere ng'oli respected at home. Now owulira obusajja bwo ng'obwekkiririzaamu nga you can also say something. Obeere taata ewaka kubanga ekigambo taata kitegeeza kutaata. Kutaata. Ola kati ndi kusomesa Luganda. Kutaata. Taata, ataata. Na taata. Okutaata. Kata na taata nga tayina. That one. Ekyo kyennyini. So abalabi baffe aba extra digest. Embaata zino Mariam. Omuntu azifunye. Yes. Okay. Cut people have an idea. Bw'aba yagala obubaata obuto wajja bujja. Sirina budde. Bugenda kubeera ku faamu, bugenda kubeera awo, ndabye akabaata kali bugenze ne buuga. Butereddewo ekidiba, bunywedde amazzi, bulidde bulungi. Process ki gye nyiza okuyitamu? Nze atalina budde. Okuganyulwa kye kimu. N'omuntu alina obudde okubeera ku mbaata ze. Thank you. Wano tulina ku the academy here waliwo experts mu fields ez'enjawulo. Nawe nayogedde ku ba procurement nekugamba abaagala okutandika on a large scale capacity yo. Ekintu kyonna nze ndowooza we kiba kigenda kukolera ssente omala n'ofuna obudde bwakyo. Ate oba tolina budde, delegate the right person. Kyaba twayogedde ku professionalism. Delegate the right person. Ajje akubangule, bajje bababangule, bategeezebwe nti kino osobola otandika naye oba n'embaata emu actually eyina kyesobola okwongerako. Even kubanga oba osobola okustudyinga behavior z'embaata zino nawe n'omanya nti yes no customizinga ku kintu nga ggwe ng'egyo kiyinza okukola ki okukoleramu. So I believe that is a way. And also tetukomye wano tujja genda maaso nga tubongeza embaata zino because we cannot expound everything in just one set. Ne tujja banga tubategeeza tubanyonnyoka so that we make the authentic noise about Great Habib Farm, the academy. We make the right authentic noise because now Capital Chicken made false noise, but it made quite some noise. For us, we're going to make authentic noise about the right product. Tulye embaata. Yes, tulye embaata, tuginyonnyoke. Tulye embaata. N'abasajja balye bulungi kubanga ebintu bye bakola. Bye bakola tobiraba mbu kutemesa. Baki batemeseze ku zino embaata. Okutemesa okimanyi? Kimanyi. Kitegeeza ki? Okwo kwennyini omukulu kwe yabadde akola yabadde atemesa. Ani? Oyo. Okutema ennyama omusajja agenze ku mudaala gw'emputa n'atemesa nti mpaayo kilo n'atwala ewaka ne basiika n'alya. Weebale nnyo kati ne wano ekyo kibi. Ebintu ebyokutemesa kati byakyukamu.
yakyukamu kuba kati okutemesa kwe nalabye si yoli mukinjaji naye muntu mulala batemesa babi naye kati banje batemese ku mbaata zino nungi nozina nutrients okutemesa okwo okuli mu direction yo kujja ne mu business side definitely kujja ne mu business side because omusajja abeera happy ng'alimu some money in the pocket aba asobola kudictating ebintu ebimu yes men always dictate narrative ebintu ebimu mu maka mu bufumbo in marriage sobola afe in man cave tulina okumakinga sure nti ekizibu kale tukitegedde but then also you as a man what are you doing for yourself in finances where are your finances at and the beauty is nti here at Extra Digest, we're looking at transforming people's lives. We are looking at transforming people's lives. Nti okuva ku stage eno okuva wano paka kundala. What have you done for yourself? Evolution, because to evolving. Simanya wali omuntu gwomanyi nga wamuleka mu myaka 10 mpaka ne kati wali. Abamwe bali. Kati waliwo obuzibu. There is a very abamu teba evolving. Kati chovala aba stagnation eyo ekoseza omujiji guno kyangamba nti we are in a disruptive actually abamba bera was no gamba naye omuntu ono Dani nga mu 22 yali bwati ate kati asebengeredde ate kati akiridde nnyo ali bubi from grass to grass. What I know, setbacks mobulamu ziba, but you can stand up. No, but that is why Extra Digest is here to inform people about certain things and okuleta a solution and transformation. Tuchimainta abantu mental health ebakosa. Era alesa abasajja okubanga bakola ebintu kati bali abamba bagamba mbo balinga bakazi. Babayisamu n'amaaso. But transformation is very important. Okuva ku stage emu okutuuka kwendala. That's why tubaleka we are showing you business ventures nga zino. Osobola okukyusa obulamu bwo. N'obw'amakaago. Osobola okubanga you can run the narrative as the man in a home as it should be. I know you might not agree, but it is very, very, very quite important. Why do you say I may not agree? Me or the viewer? The viewer might not agree with me, but it is very important. Kubanga ekintu kyonna ekitalimu mu kulembeze. Yeah. Tekirina yo ekikola ki. Tekirina sense of direction. Yes. Ate tukimanyi bulungi nti abavubuka gye bali abaagala okukola. So ayisobola otandika n'akantu akatono noweebuuza ku bakugu ate nekira abavubuka bali innovative. Naye lwakuba emirimu giyinza obbayamba oba okuba entayisinga okukola nagyo tebagiraba. So you can start up your dark farm now in mpola mu capacity yo n'obanga osobola okukulaakulana n'abo mu maka go n'aba family yo n'obeera nga mwena muli basanyufu. Mwayo poloti Jenina itaweza 5 ku 10. Yes, awo wennyini. Ne kadama ali eyo. Kwa kati labayo. Okumanya abasajja obuvunanyizibwa bw'abaggwako. Okimanyi abakyala kati be bagenda okukola obwakadaama. It is to that point the problem is now big. The problem kati since abakyala bavudde bakola mirimu gyamwe kati namwe mwe muddene mu bulunzi mulunde. Muddene mu kuba kati waliwo ebintu byempulira mu basajja really. Kino kigenda nnyiriza ddala abantu. Okuba otya oluseke. Mwatandika batya okuba oluseke abasajja? And you even stand up and say mbuze nkuba oluseke? Really? Mubufunzo kuba oluseke kwe kusabiriza. Really? What man are you? Siba kusabiriza. Yes, omuntu omubuuza n'aluteka mu nsawo z'omuntu n'amusikamu byamusisemu. Really? And you call yourself a man? By the way, ebintu abakazi bitunyiiza. Bitunyiiza kubanga gy'ogenda okuba oluseke mba wano nga ngamba kitegeeza nsobola ova wano nange neetuukirayo. Lwaki ate mpita mu third party nga sente musajja munnange yazimpa. So ebintu ebimu abasajja abali eyo mubitunuulira ne mugamba nti lwaki abakazi babayisaamu amaaso, lwaki abakazi bagamba mbu twabavaako dda. Ng'ate ebintu bye basobola okukola nga bino weebiri. Yes, tokuba oluseke bannange, it sounds weird.
ng'oli musajja oli eyo mbu naawe okuba luseke. N'abakazi babakuba enseke. Like omusajja nakuba omukazi oluseke. Ng'omukazi yakuba omusajja. Ate gundi yakola ki ono wa Dora weemwe yali akuba luseke. Ani? Oluyimba tewalolaki. Gundi weemwe kyalimu oluseke. Bane waliwo ebintu ebimu ebyeraliikiriza. How can you say your job is kukuba luseke and you're a man? Oba abakazi nabo oba ne be bakuba enseke baagala ozibakuba. Kukuuma Luganda na kusanyusa na butajjawo kunkwataganya naye nga tekirabika bulungi. Tekirabika bulungi omwami yenna ali eyo muvubuka yenna ali eyo. You can start from somewhere. I know ebintu si byangu naye waliwo abakugu abasobola okuyamba. Bosobola okwebuuzako wonna wooli there is an opportunity. There is an opportunity to rise. Setbacks I know zibaayo naye ebyo ebintu by'okuba oluseke abakazi kati be basajja abakyala bambi olaba baleka abaana bagende bakola obwakadama and men are here. Mwenkanonkana nti mwenkanonkano mubadde mukaya ne mugusaba kati ate mukaya naki kyoya kati ebintu bireversinzeemu kati abakazi abasajja be basigale waka abakyala ne bagenda ne bakola. Njagala kulabayo olunaku ng'omukyala yakola ng'omwami is a stay home father. Tulabe bwe binaaba. Omukyala anaddayo waka n'ayomba nti sukaali omunnyo munywe. Ate tebabakuba. Ozolwa kigenda best violence ne mubasajja kati yeeyongedde. Abasajja babakuba. Naye nga lwaki okuba omusajja ewaka? Bad. Bambi abakyala kati bakuba abasajja kibi nnyo. Kuba obusunga alabe ne ssente y'ekikyala. Ye nga bw'abadde alinamu ng'ayina ez'ekisajja abadde takayana. Abadde takulangira, abadde bw'otumya nti ye munnange. Kati iPhone 14 yaweddeko 15 yeyingiddewo nga batumyanga aleeta. Gwe lw'oguze ku kintu kimwe ewaka ne lufuuka lutalo. Ate kubanga by virtue of nature, women are meant to be provided for. Olwo muyingizaawo nature. By nature. Unless ng'omukyala ye ali masculine kuba nabo gye bali nga takirinako obuzibu nga they are masculine women. Naye kati wabanga ate ye feminine woman ate nga naawe oli acting like a feminine kiba kitegeeza oli na mukazi munno kyova bayombagana beekubagana. But if they venture into a business like this ne babako akatini ke beekoledde ne ba starting up life wabaawo ebintu ebibatwalira ebirowoozo. Bana abasajja banyiiga nnyo nga tebalina ssente era tolaba gwe mukyala ali eyo nga tonalowooza ku divorce na biki so kumanye financial maso y'omwami wo. Ate abasajja n'ekizibu kyebana tebaagala kwogera nti banyigirizibwa tebaagala kwogera naye kyemubalabyeko kuba oluseke lolo awo boogera bambi it's bad. It's not healthy. It's not healthy. I don't even know how you start telling me you do that. Embeera yeewaliriza abasajja okuba oluseke. Kale bafune ba mentors abakulu baabwe ababasookayo mu business. Mwe bakuba enseke lwaki mukkiriza obakuba enseke? Nze tebankubangako oluseke. Kati oba bo bali baagala okubakuba oluseke. Yeah. But now it looks weird fwe ku bakyala kuba kati obanga mukyala munnange. Ate ng'ozisaba musajja munno kikyo we have a biological clock. Now omusajja olina financial clock kati sobola kugamba mukazi munnange okujjako rare cases, exceptional cases nga olaba surrogate mothers. So it is also reverse. How can you start saying nti musajja munno? What kind of impression are you trying to show? Extra digest. That is the beta men and the alpha men we keep on talking about. Tuline MARIAM FAME atunyonyola the business development strategy gy'osobola okukozesa okufuna ssente, that extra income no venturing mu bintu ebinyoomebwa ng'okulunda embaata. Yes. Embaata bw'ogiraba ng'eri emu osobola okuginyooma naye singa embaata 10 zikuŋŋaana nga buli mbaata ekuwa amagi tosobyamu kitegeeza omwezi
osobola okubeera n'embaata omwezi amagi g'obeera nago gaba gasobola okubaako ekitono kyekikukolera. Mariam, nga tuwunzika, gayidinga abantu bulungi ku bizinesi zino entonotono ezitandikibwako. Omuntu ayagala kuweza kapito wa bukadde 10, kapito wa bukadde 20, akole ekintu n'agamba nti njagala kola business wet. Obulunzi buno busoboka ku ssente entonotono, ensaamusaamu, ssente ezaffe ng'omusaala teguweza kakadde. Let's consider those people beba majority. Yera beba singa obungi. Beba majority. Omusaala gwe teguweza kakadde. Nenga ate ayagala that extra income agiteekewo. Yes. Kati ate betusinga okuba nabo. Yes. Naye embaata osobola n'otandika n'embaata emu nga wenayogedde n'ozimba mpola mpola. W'onaafuna ey'okubiri oba ey'okusatu ey'okuna, awo experience eyo gy'ogenda okubanga ofuna n'ezo embaata yegenda okuwa ekiddako. Tandika olabe how it goes for you, then olabe how to expand. Nga weyongera okuweebuza kubako, you don't need 10 million to start. He didn't start with 10 million. Akati nikoyina kubanga kati embaata emu yamutwala 3.5. Those are 2 kgs obuzito bwayo. Sobola okutandika n'ekyo ekitono, because the clients are there batandika n'ekitono. Sawa zino nga tebe batuseera n'otuseera. So anyone can start from where they are. Abavubuka bali ayo balina amataka. Ate baagala okukola bambi, baagala okukola. Kyamanya abavubuka baagala okukola. Naye tebannafuna, that tebannabeera pointed in the right direction. Tis seminars etugendamu, zi workshops. We need to empower these young men out there. Ate ne ba mentors nti family no bajje bamanye ekigenda mu maaso, bajje beebuuze, bakuba amasimu, my number will roll there. Let them, we shall, and we are going to keep on engaging them in our series because, and also something new is coming up. Let them wait, and let them just wait. All right. You're cooking something so for them. much. Thank you, MARIAM FAME, business developer. Bwoba tomanyi kyekitegeeza kutandika business, nga tomanyi kyekitegeeza ku maintaininga business, nga tomanyi kyekitegeeza business okubreakinga even oba okukola magoba, MARIAM FAME is the right person. Extra digest mugoba nsonga, nze Carlton Scovia Nakamya, subscribing. And also Extra Digest is there to give accredited business visibility. Yes, so they can come. To visibility, and I thank for them for that. They took the due diligence to come here ku ground balabe ekigenda maaso tulabe nti bino ebintu betuleetera abantu baffe exposure gye tubawa gye biri, they mean it and they're accredited. So thank you, Extra Digest.